FM. Yes. Yes, Polygamy dialogue. Efuuse polygamy dialogue. Yeah, polygamy dialogue. Yes, polygamy dialogue. Lwaki mwasalawo okuleeta polygamy dialogue eno? Polygamy dialogue eno yajja olw'embeera abakyala gye tuyitamu ng'abaami baffe batugasseeko obuzito obwo ne tusalawo tujje tubuwewule ku bakyala bannaffe. N'ensonga endala yakubeera nti abaami baffe aya ya Allah yo tebagitegeera bulungi, so tuli wano ku nsonga ezo bbiri. Bakyala kumanya nti polygamy ibaada nga ibaada endala yonna, ng'omuntu wasaala, ng'omuntu wakola sadaka n'ebirala, nti tukifunamu empeera. Ate n'abaami baffe okumanya ddala, si kugamba bugambi nti Allah yatukkiriza, Obusiraamu bwatukkiriza okukola ki? Okuwasa. So kisingako ku ndowooza yaffe gye tukirowolerezaamu. So that's why we are here. Yes, okuyamba omusajja awasa n'omukyala gwe bagasseeko. Baba ngamba omukyala baso omugattako n'ambala ennaku nnya nga tanaaba naye nga tamanyi nti waliyo n'okunaaba. By the way, n'ekisingako oyinza okulowooza kunaaba kokka naye waliwo mental health. You know, this is a sensitive topic. Topic Yes. eri sensitive. Nti ekwatagana ku mental health z'abantu. Yes. Si ekintu kye tusobola okuddaawo ne tukirowoozaako mu ngeri gye tukirowoozaako ng'omuntu nayo yandikirowoozezaako. Kintu ekikwatagana ku bulamu bw'abantu. Kiviirako okufa, kiviirako abantu ogenda ebutabiko gw'eddalu, kiviirako abakyala okubeera mu depression, kiviirako abaana baffe obutafuna rights zaabwe ng'abaana bazadde baabwe, naddala ku sayidi y'abataata. Nti weesanga nti abaana batatongoza nga maama waabwe tebamutongoza, tebafuna right yaabwe y'abazadde baabwe bombi. So ng'oli awo buli muzadde yandiyagadde okukola n'omwana we ng'alinye taata ne maama. Yes. Naye olw'okutya olwa fear ya polygamy weesanga ng'abaana tebafunye rights zaabwe abaana. Naffe abakyala kubeera nga polygamy oluusi atwetera ebizibu, abamu n'abawa essanyu. Naye ogenda osanga nga ennamba ennene ebeera mu bizibu byereere, obutakkiriza, olw'obutamanya nti tukifunamu empeera, then n'abaami olw'obutamanya kituufu ki kye mulina kukola, n'okubeera nga temuli bategeke bulungi kukyo nga muwasa. mulimu n'okweteekateeka. Bate manyi bwe mpezaawo kasente awo ne ndaba nga nsobola amaka ag'okubiri nga mpasa. Nyinza obutakunenya kuba abantu abasinga endowooza yaabwe. Naye polygamy is not all about money. Si sente zokka. Bintu bingi tulubadde nnyo, ebintu bingi ebigwa mu tuluba ly'omuntu okubeera nga awasa. Era Allah teyabagamba sente nti zokka, obusobozi tekiri mu bya sente zokka, kinene. Ngeri ki abakazi bo gy'obateekateeka mu mental wise, mu bwongo. Omusajja ayingira mu polygamy olina okubeera ng'oli mugezi nnyo mu magezi. Nti oyinza osanga omwami nga si mugagga nnyo. Bwe tulowooza ku bugagga tujja lowooza omusajja eyazimba ayina emmotoka, si bye by'obugagga bye tulowoozaako abantu ffe ku ndowooza yaffe. Oyinza osanga omwami atalina na kimu nga bakyala be bali muzigo bonna ng'apangisiza bapangisiza asobola batwambuza. Yes. Era omuntu oveinaga tukyali muzigo lwaki ogattako? No. Kisinga ku ekyo kye tulowoozaako. Tusobola obeera mu muzigo nga tuli basanyufu, nga tuli bamativu. Naye ate oyinza obeera ng'olina amaka nono n'omuzimbira, olina omuzimbira naye nga bakyala bo si bamativu. So kisingako ku ndowooza yaffe gye tulowoozaako. Yes. Yes. Kakati polygamy dialogue eno ya mulundi gwakumeka? Eno ye second edition yaffe, era nga eyasooka yali ya mugaso nnyo. Nti abantu batuforcinga okuba nga tukomawo nga bagitusabye ti abantu basoma ebintu bingi baali tebasuubira. Omanyi abakyala naddala abakyala bo balowooza ti polygamy eno tubayita kubagamba mugume. No. N'abaami ne balowooza nti tubayita kubagamba muwase. Nedda. Tubayita bateekateeka. Omwami omanye kaseera kyakatuufu k'olina okufuna omukyala asukka mu. Yes. N'omukyala omanye
nti in case kizze lwaki omwami ono yandibadde afuna omukyalo owokubiri Mm. lwaki in case kizze ngenda kikwata ntya nemegwa mu shiriki nemegwa ddalu nemefuna stress nemefuna depression n'ekikulu mu kyo kulekawo baana bange because omwami yawasizza. So that's why we are here. Twagala omukyala akirowoozeeko mu mbeera nti kyonna kyenkola omwami wange awasizza ibaada era ngenda kifunamu. Obugumiikiriza bwe ngenda okubeera okugumiikiriza ngenda bufunamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Omwami ono okumuleka awasa omukyala owokubiri aleme genda mu bwenzi nakyo ibaada kubanga naturally abasajja Allah yabakola nga temuli bamativu na mukyala omu. Tujja abakyala jagamba nganze nsobola okubeerawo kubanga Allah gwe teyakukikutondera. That's why you can survive. Naye ate bo tebasobola kusurvivinga. That's why bawasa. Kituufu kyandibadde nga bakyala okuleka omwami wagende mu bwenzi wandimuse n'awasa omukyala n'atongoza omukyala owokubiri kubanga the end of the day ne woba ovudde mu dunia they don't survive era ajja kuwasa ne wobeerawo oli abasinga they will hide you okeere ku makya otegeere nti omwami wo bulina kwakulimba. So abakyala kye tulina okumanya nti wali omukyala ayinza okugamba nze Hajjati twabonabona n'oyo omusajja twali muzigo twasulanga mu ruumu ye. Yes, nkutegeera, I understand you. Naye saagala obeere na hope nnene tibugenda kukya ku makya omusajja oyo aleme kugattako aleme kukyeteekamu nti bwe kinaaba kizza tekigenda mumukuba wala tajja kugwa ddalu tajja mala nnaku nnyanga z'ogambye nga tanaabye because abadde ready ng'akisuubira. Enze ku ntegeera yange ngamba polygamy twandigirowoozezaako ng'okufa. nga bw'olindirira akaseera k'okufa okufa nga wokadde tetukalindirira naye kajja oba oyagala oba tokola ki oba toyagala batoyagala. So twandikirowoozezaako nti polygamy buli mukyala yandibaddeyo ng'akimanyi tyalinga kufa sobola okwekoona bukoonyi n'ogwa omwami asobola obeeraawo n'akuteekateeka nkwagala nnyo mukyala wange naye nga nze ddala ki ekimpasiza gw'osinga bonna and everything you know mumanyi bye mutugamba kwegamba olunaku ne lukya n'ogamba yi omusiraamu ono yabadde agambanga bino weebiti neweebiti neweebiti. Kati obutabeera disappointed beera ng'okimanyi nti bayinza okukubikira omuntu n'ogamba naye within minutes hours oyinza okuba ng'obyerabidde naye nga gwe bakubikira abadde muntu waali close. So njagala tulabe nti polygamy mutwale ng'omulwadde omuyi ali mu ICU nti mubeerawo nga mugamba agenda kufa okuwona egenda bba chance ndala naye nga percentage yammwe nene mulowooza nti agenda kukola ki. So bw'afa fear si eri nga omuntu afudde ekibwatukira. So abakyala tubeere ready tumanye nti abantu bano mmwe abaami temuli mikwano gyaffe bayita batabani ba Falaawo temuli mikwano gyaffe kubanga mukwano gwo musobola otuulaawo nagamba naye omanyi ekiriwo mu myaka nja kubeera naawe emyaka ng'etaano naye awo 6-7 nja kuwasa era omukyala ali eyo ng'omwami waaki akikuteeka manyi oyo mukwano gwo aba akuyambye nnyo mukwano gwo n'okuyamba kuveeko is your friend nti olunaku terujja kukya akikubeko obukubi ote. I always tell sisters nti banaye abantu bano si mikwano temuli mikwano gyaffe naye omwami waaba ali eyo ng'agamba nze olunaku lujja kukyampase akutegeka oleme funa depression oleme gwa mushiriki oleme kulekawo baana bo. So ffe tugamba reimagined tukiwe endowooza ey'okubiri tuleme kukirowoozaako nga ffe twagala kirowoozaako. Yes. Kakati polygamy dialogue eno egenda kubeerawa naku z'omwezi nga mmeka omuntu asasula mmeka okuyingira? Etuuse eri mu guno omwezi gwennyini ogutandise omwezi gwe10 tugenda beera ku Hotel Africana omuntu okuyingira $10,000 then table y'abantu 8 egenda beerako yakakadde kamu etuulako abantu 8 tujja beera ku Hotel Africana tujja tandika ssaawa nga 5 inshallah tujja beera n'ekyemisana it is a dialogue
bwe tugamba dialogue ebeera open discussion ffenna we tugenda otuula twogereko buli omu ayogera ekyamuluma emyaka n'emyaka obuuza sheekhe ng'ali awo omubuuze nti sheekhe kino ne bwekiti ne bwekiti kiri kitya kiramulwa kitya abakyala abali eyo mbasaba abaami temwagala kujja mu bintu ng'ebyo mmwe bantu be bamu temulina bakojja bababuulya nga mugenda owasa abaana b'abendi abaana bali eyo bali mu mizigo abasajja babasuulawo ennamba y'abawala ba single mothers nene ku y'abaana abafumbo naye tukoze tutya polygamy dialogue is here tuli wano kulaba nti nno tufuna solution ku bizibu ebiriwo ebizibu ebisinga mu nsi bya bufumbo biva ku maka anti bya bufumbo nti ojja gamba omuntu mulayinza ogamba ssente naye okimanyi woba olina omwami wo ne waaba nga talina nnyo naye nga muli basanyufu amanyi okutambuza obufumbo bwe bulungi musobola osurvivinga yes kakati omuntu ayagala tiketi eya polygamy dialogue agifuna atya tiketi zaffe ziri ku Welly Travels abalimanyi ku Welly Travels endala ziri ne ku Gilbab House eri ku mulyango we bati oguyingira ku Old Kampala ku Supreme Council edduuka erisooka awo erya Sharia liwanvu eriti kuliko Gilbab House oba ne wobuzaawo edduuka lya Jatshania buli omu alimanyi abazaagala online musobola tukubira ku simu 0752029852 gituddiremu anjogere muzungu otinziremu yes 0752 0752 029 029 852 852 oba MTN 0786 0776 078 0786 yes 224 224 398 398 0786 0786 224 398 otukubirako ne tukuweereza tickets online tuzikuweereza noba totawanye kujja obukinga mujje tusome tuyige mujje tukirowoozeko tukiwe endowoozeyo ndowooza buli musajja yandibadde mu dialogue eyo kuba basinga kyekirooto kyabwe problem anti mwe mutuleetera okulwana mwe mutuleetera okukola kisinga omusajja aba amanyi otambuza obufumbo bwe tetusobola kufuna kacyankalano konna okay so abantu mwonna nga 18 October Hotel Africana miryango jugulawo saawa 5 ez'okumakya emitwalo 10 okuyingira emmeeza yakakadde y'abantu 8 tugenda kulya lunch yonna eri awo basomesa ki abali awo lyasobola okubeerawo naganze okuva ebweru basheekha abasomera ddala sharia obusiraamu bugamba kiwano obusiraamu bugamba kiwano wano tulina shei sekadde mumanyi ensomesa ye tulina sheek bulafu ali bulafu tulina sheek kiti burhan kiti tulina Haji Bakaluba mumumanyi is a polygamous man nze gyendi biidhini rahman Hajati Amina Makumbi oyo ku nsonga z'obufumbo ne Shekati Kadala Hadija ne bakansalers tulina bakansalers ng'omuntu olunaku agenda kujja buzi nga yeetaaga ayogere bwogezi bimuli ku mutima abibuulire kansala ne guidance yes omuntu gojja okwogera naye ye omuntu gojja okwopeningira omubuulire ekyama kiri kyo kiri eri ekikunyiga yes inshallah tubalindiridde inshallah kukula eri omuntu wa bulijjo 107.9 Part of Africa Radio